Twalamusako mwena abali ku mukutu gwa Desktop 2 Age Media, abali ku Dreams and Visions TV Testimony n'emikutu emirala mwebale kubanga ate mutugobera. Mukama tukwebaza kubanga obukeseza nga tukyali balamu, tukudiza ekitiibwa n'amatendo, twaniza omwoyo omutukuvu ajja atulungamye era tuyigirize mu byonna bye tugenda okuba nga tuyigako n'okwogera. Kristo Yesu omwana wa Katonda omulala tusabidde, amiina. Kale olwaleero tukyagenda mu maaso amawulire agakolaki agali mu ggwanga ate erya Vatican gye gasibuka, and also kiki kitegeeza. Babalaze video nga babanjulira Papa omujja, Papa Leo oba Leo mu Luganda ye Papa Leo ow'14. Kati Papa Leo oyo asiga emanya ag'amatuufu, manya ge ag'obuzaaliranwa bamuyita Francis Robert Francis Prevost. Kati nga weeri ennono Vatican nti omuntu wafuuka Papa alina okulonda erinnya lyakozesa, gaye agago gakolaki gakomaawo netugagamba omule mirembe. Kati nononyayo ku g'abagenzi, waawo bonna amanya abagenzi bonna, n'ogenda mu fayiro y'abagenzi n'ogyayo erinnya limu ly'ogenda okuba nga okozesa, era okuva ku olwo ago ge mannya ge bagenda okukola ki okuyita. Kaakati ekitwawo what shocked us, kitwewunyisiza oba mu Luganda past tense embuzi, ekyatwewunyisiza erinnya lye yalonze na kiki kye litegeeza. Njagala mpa amatu bulungi nawe eddakiika ntono kubanga omugezi kigambo kimu kimala okola ki okutegeera. Kati erinnya eryo yerya Leo, mu Luzungu lye bayitaani Leo. Kati Leo bangi bapapa emabega balikozeseza, bangi nnyo, ono si yasoose, naye lwaki wekituuse ku ono waliwo okweraliikirira, era lwaki olina okweraliikirira? Erinnya Leo mu Latin America oba mu Luzungu ng'olijje mu lulimi mwe liri n'olikyusa n'oliza mu Luzungu litegeeza empologoma, lion. Leo empologoma. Kakati njala tusooke tulole ebyawandiikibwa bibiri bino, tulabe okubikulira 5:5 tulabe ne Peetero ekisooka 5:8 bye bigenda okugyayo ekituufu ekikwatagana ku Leo ono. Okubikula 5:5 Yokaana agamba omu ku bakadde n'amukola ki, n'amugamba teweeraliikirira kubanga empologoma ya Yuda egenda kubanga ekola ki, eva mu kikolo kya David oba Dawudi, yo yawangula era egenda kubanga ebembula akabonero 7 seals, obubonero 7. Kata we tulabira nti Yesu mpologoma ya Yuda, era mu luyimba olw'omutera oluyimba munyenye nkya wamwagala okungulira keyboard, ebima byange byagwa mu mazzi bye natumye, singa kasooka bakubamu awo oluyimba munyenye nkya n'otegeera bulungi kikyenjogerako. Mpologoma ya Yuda, Yesu omwana gw'endiga, yegwe ki, gwe mulyango gw'eggulu. Kakati Sitaani tumulaba okuva ku lubereberye, buli Katonda kyakola ayagala kwokesaamu master counterfeit. Yesu Katonda we yagamba nti number 7 gye ntutte kitegeeza obujjuvu complete, n'agamba kakati nze kanfune kuliraana ntutte 6 etajjudde. Katonda n'agamba balina okunsinza, naye n'agamba balina okukola ki, so buli kimu ayagala. Bayibuli yatuwoninga yeefuula malayika owaki ow'ekitangaala, naye ng'ate kizikiza kyennyini, era bangi abalabikidde ne bavayo ne babagamba Mukama yandaze kino, nadde ku lusozi we nabaddewa neweerabira, okitegedde. Naye eyo empologoma emu tumaze okukola ki, okiraba.
empologoma ya Yuda. Bible mulimu n'endala eyefaanaanyiriza ngaki ng'empologoma. Petero ekisooka 5:8. Apostle atugamba Peter nti be sober minded, mubeere baki bagezi era mubeere nga every time nga muli beeteefuteefu, kubanga omulabe wammwe atambula awuluguma alinga ki mpologoma, naye nga si mpologoma, is like. Kati ono Papa Leo okunoonya erinnya eryefaanaanyiriza ng'empologoma si kipya, wabula kyabyawandiikibwa, kubanga tumanyi bulungi Antichrist akoze ki? Azze. Ate Antichrist akoze yani? Beast. Ate beast mukama waayo yani? E dragon oba ensolo. Ensolo yeeyagala okwefaanaanyiza ki? Empologoma. Kati ensolo ekwata ku linnya lyayo naye wonno tewaba buzibu. Tetugambye nti bangi baagakozesa, naye ono bali virtual, baali kisiikirize ekyomutuufu erinnya eryo. Kati ono manyi lwaki teyalonzayo ba Yowaana, bapapa Yowaana, bapapa Francis, bapapa Benedikiti, mangi. Lwaki? Era yagenze n'anoonya erinnya erimakingira ddala n'ebiro n'ebiseera bye tulimu. So ensi yonna yali eri mu kusanyuka, papa ze abakatuliki bo baaba nga sapule bazinyigira kumu naye nga kyebaaniiza tebakola ki? Tebakitegeera. So ye Papa Leo oba ye Papa mpologoma. Ate empologoma yagala nayo bagisinze ng'empologoma ya Yuda. Kandi bino ebintu oba mu bitoga bitegeera. Era awo ogenda otandikira okutypinga message eyomba nevuma. Wanga togera kukola ki? Tonategeera biro bye tulimu nti bya luvannyuma. Bible etugamba Antichrist agenda okujja. Kati ekitwewuunyisa ng'erinnya lyajjeeyo lya mukama wo okukozesa mangi. Ate ono agenda kubanga mutabaganya. Kuba Bible etugamba Yesu yani? Is our counselor, omutabaganya, the Prince of Peace, omulangira waki. Kati entalo zigenda kweyongera. Katonda aveeyo ng'akola ki? Aleeta emirembe, bannaaye mutuule mukanye, naye nga boosi we yennyini yakola ki? Ye kalintalo. Era gwe suubira nti abawakuzi b'entalo sitaani bakozesa ba Amerika baani bagenda kwongera ozikola ki? Oziwakula. Ate si yakulira Amerika si gyafubutuka. Nzijukira Trump we yali Amerika yali angagezi ozika papa yagamba atya kuno twagala papa nga avaawa Amerika. Wadde taata we alimu omusaayi ogwa abasipaana, I think n'abafalansa, I think. Naye abadde nnyo Bangale lyonna Papa Leo alimaze mu North America. Abadde Peruwa nga Kereziya gye yamusindika. So kati bamubalira ng'owaawa wa North America. Kakati omuwakuzi w'entalo aba alina support. Kati gwosuubira wa we tulaga? Twawule. Nga banoonya ensonga ekubya twawule teriiwo. Kati bafunye supporter. Amerika okubeerawo nga terina gwerwanagana nayo erwala ewulira bubi nnyo. At least efunako kyekola ki? Kyekwekwasaako kanto katono kati. Ate ye tejja weetafuna. Eno ensolo njaye eyagala kukuggyako ekyomwoyo n'ekyomubiri. Okitegeera? Kakati twawule babala bya bugagga. Libya babala mafuta. Eno bakuba eno nnyonyi wezisombogola wezitwala. Era gwe buli Amerika weetadde nnyo interest
goza yaduke Somalia nengoza Amerika esobola olema Somalia entalo zerwanyi naye facilitating zino ensi endala zo zigenda abaayo bafiireyo kuba terina kejjayo yo tegiruma kuwa Uganda oba kuwa nsi yonna obukadde we buti mutwale amagye gammwe Somalia gakuume naye bo tebakyatwalayo gaawo bajjeyo kimuddungu waliyo ki naye singa Somalia yayina amafuta tebaalikiriza nadde enseegi twalayo bajasi baayo mubakuuma mirembe kakati ebintu bigenda kweyongera mu biro eby'oluvannyuma tubeerere mu kiraasi nga tusoma bakube eno tetunaba bibaleetera naye tulaba ku bintu ebimu entalo zigenda kweyongera enjala egenda kweyongera ebibamba byeyongere ebigwa tebiraze byeyongere obumenyi bw'amateeka bweyongere okitegeera obufumbo obw'ebukukujju bweyongere ebintu bigenda kyuka kati bitulimu kati ate tulaba paapa ajja ate afuna erinnya ate eri netugaba ddaye kiti kino bye twasomanga nga tumanyi muzukulu wange yali biraba ate nze abirabye bino tubyogera tetulina bukyayi eri ekereziya tetulina bukyayi eri baganda baffe babulaza ne basista abakatuliki wabula ffe tubabuulira mazima bino mu ekereziya tebajja bibagamba ne mu makanisa agamu ag'abalokole tebagenda bibakolaki bibagamba kubanga mu makanisa mangi ag'abalokole abakatuliki bali eyo baganya okwatula abo kati bibanyumira bali eyo bubeezi naye kanisa ziremereddwa bagamba muve mu kibi musalewo mulokoke mukirize Kristo kubanga be bateekamu ssente tebagava mu ddiini zaabwe kati pasita wanaaleeta eyo enjiri eba convictinga bajja kudduka bagende nga tekale bani abanamuwa ettooke gyobeera be bamugamba tandika ekkanisa yeerabire yamugamba so erinnya leo yakanzeemu kuba bimanyi abali mu nsi ey'omwoyo ka omusajja n'anoonyayo erinnya mpologoma mu kaseera kano mumanyi gonna lwaki omusajja yanoonyezaayo ng'olwaki Papa Francis yanoonya mpologoma kuba si ye yali agenda okubeera ono kyakola ki kyali so mwesibe 3 2 ziyinza okugaana mwesibe meka 3 mutunuulire Kristo mutandisi era omukomekereza okukkiriza kwaffe eno embeera yonna agimanyi era yonna agiraba era alina solution yaayo yonna yagiraba kakati olwo gwolina okukola nze era nkomekereza mbagamba bintu bina byolina okwekwatako 1 enkolaganayo ne Kristo gikoleko kuba ku bantu saawa zino kati nkolagana ne Kristo 2 sabanga otasabangako 3 kola ekisoboka kyonna okubuulira enjiri okuwangula emyoyo eri Kristo okitegedde n'ekinaasembayo kigambo kya Katonda kikwatewa nyweza w'olyayo tosi y'omugaati ekikopo ky'otuugi ng'obalaabalamu awo ng'ofunayo eddakiika zo ngaaga ng'obikulako Yokaana 10 ng'oyisaayisaamu awo ng'oyiwayo ekikopo ky'obuugi mu nsi ey'omwoyo n'ettoosi y'omuki omugambo w'Oluganda sooka okwatira awo nkyali ku mulimu wenna avaayo n'enzira ewaka ngenda kukuwa sapa heavy tugenda soma ssuula y'e11 n'e12 n'e13 sitaani oba ayagala yetugire ku munyaanya zaawa zino kati tulina oteekamu emputu y'obwakatonda kujeemera sitaani mputu gamba mbadde nsoma kaakati nsazeewo mputu mutwe munene byakuwaguza okuva ku mulembe gwani gwa Yokaana Omubatiza okutuusa kati obwakabaka bwa Katonda bwakuwaguza era abo ababutwala babutwala nashi n'amaanyi so kyekyo ekiriwo yoyo kabaka leewo gwe twafunye okubanga ate agenda twala ensolo emmaka yaayo mu maaso kakati njagala mpumulemu bwe nkomawo njagala tutunuulire erinnya eryo leewo tukalculatinge
ne Lukaga nkaga mukaga nga Bible yatugamba luberebere mu Kubikulwa 13:18 oba 19 awo nti oyo alina amagezi n'okutegeera abalirire alabe ennamba y'ensolo eno Lukaga nkaga mukaga ng'atera erinnya ly'omuntu oyo. Kati Bible yakugamba wetyo totawanagenda gula calculator magezi gawa Katonda ge weetaaga omanye ebiro n'ebiseera. Era bangi balugwe nalaba nga yakuba calculation n'akoowa naga nomanyi erinnya nze sirina nnyo tegeera yabala Roman numerals n'abala abakasi nadda akomekeza agamba kanchite nikino kiri simple ebyobwa Katonda tomenyeka tomenyeka nnyo okuteekamu your effort. Ebyobwa Katonda ye money power wekiriza move go moving abu movies amaanyi agakumovingisa gage nekati gokiri oyagala gomenyine omuvinge n'agago muganda wange ero jakomeza gane muganda wange ebintu biganye kale mukama tukwebaza kubanga oli mulungi ekitibwa ky'amatendo gago olwabulise kino tusaba ogula amaaso era abo bonna abatulaba n'amatu basobola okubanga babikulirwa bino bya buziba bya nsi ya mwoyo abali mu mubiri okubitegeera kama tebasobola naye tusabye obagula amaaso mu Kristo Yesu omwana wa Katonda tusabidde amina. Dakika kanetolemu tukomawo kubala maka y'ensolo. Shalom.